Ndowooza ow'ebyuma awulidde tuwuliziganye ise bassebo mbategeeze nga tussaamu ekitiibwa kamanya ekibuuzo era bajulize mbategeeze kibakakatako okugiraba okugirabana oya n'abalala okugirangira Kisimbiri otuba ekisimbiri neewalala tetusobole tujja kusobola yaddawo obusiraamu atuuse yawe amanya agezza okwaniriza okubuuza okwanaddiini sinyooli ategeeza abasumbawa erya Kampala abaana b'engoma abajjadde okwaniriza ati mulimu gw'abasamba ne bannaako okwaniriza abalangira era bakola omulimu gwabwe. Nti Katende batukulembeddemu mu nteekateeka eyo tweyanziza nnyo tweyanzeeke tussaamu ekitiibwa okutuuka era kabaka ono yazaala Ssekabaka Ssuuna ewamala okusibuka abalangira n'abambejja bonna baaniriza tuli bazzukulu b'Abassekabaka mwebala okutujja okutubukirizaako olunaku luno tweyanziza nnyo atera n'ensi Uganda naddala mu kiseera kino ekizibu okuva mu kiruyi mu busungu wamu n'okulwanagana ffekka na ffekka. Tukwegayirira Mukama Katonda waffe kuuma obukulembeze bw'ensi yaffe Uganda mu musana gw'enjiriyo okubeera obw'emirembe ate era obugoberezi bw'ekigambo kyo eky'amazima. Abafuzi abalala batuyamba okukwata amateeka ge. Twebaza Kabaka waffe Katonda gwe yatuwa n'obwakabaka bwe twegirisizaamu nga tuli wano. Musaale nnyo okulwanirira ettaka ery'embiri nga nkolagana n'abakulembeze bano ensonga lwaki ndi wano olwaleero okuggyako ebiba binnemye ng'omuntu oba oliawo olw'ensonga eziteebereka naye mbaddewo nnyo okulaba nga tulwanirira ekibbataka ekiri mu Wakiso naddala ku ttaka lya Buganda. Tukoze mu budde obutono ate tetulekaayo kwebaza Ssaabasajja Kabaka. Kubanga buli mutendera kwetutuuka Ssaabasajja Kabaka abadde amanya butereevu era n'atuwa ebyokukozesa. Mukama wange omulangira Ssaabasajja yasiima tuweebwa amakula mu kibuga kino buli mwezi era nga yalagira mutwale amakula ewa Naava abasajja bange balye. Tulidde ne Imaamu lumu yagamba nti abala twabaliirako kubanga beene yasiima n'atuwa buli kimu wano era buli lwabadde atuwa bonna tubadde tubagabira n'ebibuga ebyetooloddewo. Buli mutendera gwe tubadde tukola nga gukwatagana n'ennono Ssaabasajja Kabaka atuwadde buli mu kintu ekikola ku mukolo, ente, embuzi, enkoko era n'onakulayo nga tutudde wano beene yasiima nti abaana abo olw'obukozi bwabwe
olunaku lwa Tabamiruka kalubeerewo ng'ekibuga ekyo kikola kikigulwawo patro kyovula adisa abadde aseka nabaloyaga naava bali kwalidi ku ofisi mwonootula n'omwenya naye eyo yantalo mukama wange beene bwe yasiima eno gye yankwasa yantalo oba naavaamu ne bankwasa ku ndala ey'obuntu bulamu simanyi naye entalo nzirwanye okulaba nga ebibuga bino biddawo. Sirekaayo kwebaza ttiimu eno ey'abanaava ne basaava. Ebibadde byangu nga tuzimba ekibuga kino naye tuyimiridde nammwe ate ne mutuzangamu amaanyi buli lunaku era ne tutambula. Weebale nnyo omulangira tojambo. Mukama wange geeti eyo eya Wankaaki gye twakoze nga association yaffe okulaba nga tuteekawo geeti eyo ng'ekijjukizo n'abantu bakamaanya ekasengejje kwe balijjuukirira ti ekibuga ekyo bwe kyazimbibwa abo be baakola ekyo. Tusobola kubomba ekibaita okumalako tusobola kumalako naye Ssaabasajja bwe kitwamugambanga ekyetaaga ennono ekyetaaga obulombolombo ekyetaaga okutoola ekyetaaga ensolo ekyetaaga ekinyonyi buli kyetwamugambanga nga Ssaabasajja Kabaka ekituusiza dda wano. Ssaabasajja Kabaka nkwebaza Kabaka nisikwebaza yenna okulaba nga tubadde naawe. Twasooka tuli bana, twasooka Ssaabasajja Kabaka nalinnya Sserwa Mutanda nange ayogera nenabakaana twatandika ne pulaani twazikubanga nga tuli bana naye tuli bamukisa okulaba nga tumazeeko era nga tukyali ffenna okulaba nga twazeeko amasiro gano okugazimba nogatusaana wetugatuusiza nga tukyali bumu ngera bwe mutulaba. Omulimu guno gubadde mwangu gye tuli olw'okuba nga tubadde bumu. Omulimu guno gubadde muzibu olw'okuba nga twasalawo okugukolera mu twekisize. Twekisize atuyambye nnyo okubanga entalo zonna twazeewala naye wetwogerera nebaza mwannyinaze n'alinnya Sserwa Mutanda olwa ssente z'ataddemu kati okuba olwo ekigambo ekyo yagamba mugende mu maaso kyetwatambulirako. Amasiro gano gazimbiddwa okumala emyaka etaano gwegitogole twatandika twatandikira mu ntalo abazimanyi bazimanyi awo twasooka na nnyumba ya musirikale nekiteekawo netuzaawo ekisenge ekyo netukiteekawo naye kikwewunyisa nga nze ndi Namibia n'alinnya talinyanko wano ali Atlanta Georgia naye ng'omwana ono n'abakaana kati muyita enjiniya yenjiniya n'abakaana ow'amasiro gano era yeetegese n'okuzaawo embiri endala ez'amasiro. Twatandika omulimu guno naye nga tugamba tukolere mu twekisize olw'entalo tukola nga tukola mu twekisize tuzaawo ennyumba y'abalongo eyo tuzimba amasiro gano tetukumala tuteeka wali ekigango ne tukimala twasembezaawo bujja bukola ne geeti ebyo twabimaze n'abakaana nenalinya nebategeeza Ssaabasajja twabala kati tukusajja tukuze tusaba tukubulewo amasiro gano. Nalinnya be bannannyini bibuga bino kino njagala nnyo Obuganda bukitegeere. Teri mulala alina buvunaanyizibwa ku bibuga bino kusinga bannalinnya bannannyini byo era teri asobola kugamba nti ayingidde mu kibuga okuggyako beene naye teri mulala yenna alina kifo kyonna kyasobola kuyingira mu kibuga naga nti akyusizza n'alinnya waawo ataddewo omulala. Kino nkyogera kubanga nawulira ti Masanafu waliwo yayingirayo n'abaako byakyusakyusa. Saabalangira bwe kiba nga kituufu wakikola obwo obuyinza tobulina era alina okutereeza ensonga ezo bannalinnya abatuufu babeere mu bibuga byabwe. Tetwagala nnyo okubeera mu kusika muggwa wano nawali ekiteetaagisa tukuume ennono tukuume obuwangwa bw'ebifo bino era buli omu atambulire mu kkubo lye tuleme kubanga tukoonagana. Twakoze kubanga baladisi nabo oluusi bafuuka ekizibu naye bw'omusanga akoze ekituufu emirimu ne giba nga gitambula munnaffe yeebalire ddala. Era mu mwoyo gwe gumu mbagambye nti bannalinnya bano be bannannyini mbiri zino naye njagala nammwe bannalinnya mumanye
ti ababasookawo bazikuuma kyekyo lwaki muzisanzeewo. Muleme ate kuzanyira mu mbiri zino nga muziryamu obusumooni, kuba bwe munaazimalawo abalijja bagenda kusanga ki? Kati nammwe mwefuge. Bano baladisi bajja tuyamba ebbanga lye munaamala ng'ate nammwe temubadde kizibu okulaba nga embiri zino muzimalawo. Kino buli wamu wogenda okisanga bw'obuuza baki abakoze kino ti ate Naalinnya ye yakoze bw'ati. Ate bannaffe mwefuge mukuume ebitiibwa byammwe, naffe lwe tujja okusobola okubawa ebitiibwa byammwe nga tetubalinnyirira, kubanga tukakasa ti ffenna buli omu alina okukola omulimu gwe. Njagala okumaliriza ffenna okutwala omulimu guno tumanye ti ebibuga bino byonna bisobola okuzimbibwa ne bidda obujja. Naalinnya ne banne bataddewo okusoomooza kunene, era njagala kusaba bannaalinnya bonna mu Buganda bayigire ku kikoleddwa wano. Ebibuga bino byonna bakunge abazzukulu basobole okuddamu okubizimba, byonna bibeere nga biri ku mutindo ng'ekibuga kino mwe tuli. Masiro era gwe gugenda okubeera nga gukolebwa mu kaseera kano. Era nekiweweesi bali wamu ne Lubuga wa Mugema Omulangira Kateregga. Nyanjule ku bantu bano abali mu maaso go abazze okujaguliza wa maturity eri gulugulu. Kamanga omulala aba Alpha and Omega Graphics bakola design ez'enjawulo abakiikiriddwa. Omukiise akiikiridde anya atali wano naffe olunaku olwaleero obutukkiriza okuva eri Naalinnya w'ekibuga kino. tweyanziza nnyo, tweyanzeege ssebo Naalinnya. Engalo sikyangu okuwulira ku ddoboozi lya Naalinnya. Ab'ebibuga by'Abassekabaka eby'enjawulo ya wakati tubassaamu nnyo ekitiibwa kya Buganda. Yali ategedde wange yasanyuse dda ateekwa okuba nga amanyi kikyali.